Yes, Progen Media atimatuye omukulu Muhoozi Kainerugaba Ensonyi azifudde obusungu oluvannyuma olw'okuvaayo n'asaba okusinkana Bobi Wine atematu kye yafunye kye yabadde tasuubira. Bobi Wine yamulagidde ddala nti talina budde bwe era tasobola namusisinkana, tasobola namwesembereza kuba ye ali bize ku mirimu egy'eggwanga. Atematu Muhoozi yalabye buliwe butyo n'avaayo mu busungu obw'ekitalo, n'avaayo nawemuka buwemusi n'agamba nti I have cancelled my meeting with Kabobi nga bw'atera okumuyita, n'agamba we can't meet with a buffoon. Muhoozi yasazeewo avume buvumi oluvannyuma olw'omulaga nti ate y'eddaala lye kwali tannatuuka kubanga asisinkana Bobi Wine kubaako bye bateesa, kubanga ye ng'omuntu Bobi Wine akugamba abantu nga bano bubawa obudde ate motu naye bakoraptinga bye yali ayimba ku nalumansi nti gojja kuddaawo osekeseke naye kumbe ate motu ye ayina byakuggyako, ojja genda otuule naye batandike okulimbalimba ebyo Museveni byazze akola ate ababaka abalala akutuuza mu kattu olwo mwattu n'atandika okufeera ensi n'eggulu, ogenda okukakkana nga mwattu naawe ogudde mu kitimba, olwo ne bakulabisa ogenda okwagala okudda mu bantu nga tokyasobola. Bino byonna Bobi Wine abimanyi, ky'ovola atabawa myaganya gya kugezaako mmusemberera oba kumusisinkana. Muhoozi ate ye yafunye busungu, yabitaddemu feeling n'ayomba n'avuma naye nga ne gwavuma tamuddamu. Ye weapon ey'omukulu Bobi Wine, ne w'oyomba otya ne w'oyogera biki takuddamu paka we kikuluma wekanoga akasajja kankeesonyiwe. Progen Media omupya subscribinga tweyongereyo.